Breaking news abalabisiza Kabaka w'Obuganda muyinza kwebuuza ani gwe njogerako sogera ku Pressure 24/7 wabula njogerako Ssaabasajja n'amagulu nyondo Ronald Mutebi II bibino mbekuletera ogenda kubanga obitegera mu maaso abo nga bwene enkola yaffe obutambi mbulino ogenda kubanga obiraba totya mu maaso abo ka video katuule kalike benga katutambula katukira bonna abanjagadde kumanya kweno information naddala Abaganda cause information gwokuletedde ari very vital wenyini nyogero kujukiza tana subscribinga wegatte ku family ya feno ya Wonderboy UG awo katandikire na mawulire gafi agalo wenjogera sawa zineno visa ya Kabaka yasobodde kubanga expiring abambe njogera ku visa abasinga naddala bakadama oba house managers nga wetero baita bamubitegera visa ye yenaku mu 9 yasobodde kubanga egwako eranga Namibia ina policies ngega matino renewing visa ya muntu okitegera ekintu ekyo mpaka nga okomye omugwangalyo nokola kino applying kitegeza Kabaka agenda ko mawoko mu Uganda ademo applying wabanga tiyawona bulungi oba munfuna sagala muviye mu gamenti no binanyonyodde temwakoze ki temwabitegedda nyini katikiro ebibi si birungi ko kigambe kubanga Kabaka tana bakubanga awona bulungi naye nga yawonyemu oba munfuna njagala polide kana ka video ng'omukulu musawo eNamibia hanga byogirako honkomeone up to boss kugwako abakulu eNamibia baganye nga basinzira kuteeka eritaganya mugenyi kusukka na kuchenda ngali mu ggwanga lyabwe ku nsonga eno twogeddeko ne minisita ombezo w'ensonga z'ebweru Okero Oriem wano mu ggwanga n'abaako byatangaaza. I was informed that by my High Commissioner this afternoon. And what Ugandans should understand is that every country in this world is an independent sovereign state. We have to therefore to respect their rules, laws, and ways of life. Since the Kabaka went to Namibia for his private treatment or private rest or private whatever it is, there are many people who have done Namibia as if it's a market where you just travel and even in and out when you wish. And as a result of the recent arresting of some people who have gone there unlawful, resulting into bad publicity, Namibia has decided that it's not worthy of them continue with this kind of publicity which the Ugandans are creating. Every country does not want negative publicity. Ugandans have gone to Namibia and are causing bad publicity in Namibia. Namibia is not interested. Yes, we should respect the Namibian position. I respect the Namibian position, and I urge Uganda to respect the Namibian position. Kali minisita ombezo w'ensonga ez'ebweru Henry Okero Oriem nga atanya ku nsonga ezo ezikwata ku Ssaabasajja okusinziira ku Honorable Ssenyonyi byazaatulaga simumanyiddemu eyo mbeera yakubeera mu ebyo era tumulabye enfunda eziwera nga ne baba batadde ssente zatategeera ku akawunti ye azikwata n'azizaayo naye this time around ekyannumyemu kiri kimu nti he accepted to be lured into a trap. Lwaki njogedde bwe nti tugende mpola ojja kuntegeera nti he did the right thing at the wrong time. Nti mu kaseera ng'olwanyisa ababbi okunamiza ababbi ozze n'oyanika CEO wa Uganda Airlines n'otuuka tulaga nti ali underqualified okubeera nti obuyigirize bw'ayina talina kubeera nga running Uganda Airlines ensi n'ekitegeera n'olyoka okunamya obubbi obuli mu Uganda Airlines bw'oba olwananga abantu ng'abo you expect them to retaliate. Ate mu byonna by'okola muli muntu yenna alwana ebikyamu ebigenda maaso mu gavumenti ya Museveni, you have to understand the enemy that you are fighting. Era bw'olemerera omukola ky'omu understanding oyinza ofundikira ng'okubyepo. Suubira ebintu bino wammanga bwe bataakuleetere kuwaŋŋanguka bajja kukwata bakutwale bakutulugunye, bwe bataakutwale kutulugunya bajja kusiba, bwe bataakusibe bajja kumalisinga nga bw'olaba olwaliro kye bakola Honorable Ssenyonyi. Ebyo byonna bwe binaagaana bajja kuteeka ku ddi ekyero paka wafande Mungu. So oyina okuandastandinga omulabe na butya bw'ogenda okwaprochinga ebintu ebyo biba nga bikujjidde. Kati lwayo bwe baba nga bamalisinga Honorable Ssenyonyi nga bakuleetedde guno omuziina, siyinza kubeera nga nwana lutalo lwa mmese ensomba byuma eri mu nnyumba ebbye buli kimu ate ne nduwummuza ne ntandika okulwana olutalo lw'ebiyenje kuba bano baddiini luba wasaava ebyo biyenje bye bataddewo okwagala okwakivingirako bo bye baagala
engeri gye bakuluwalingamu into a trap kwe kukuleetera omuziina nga guno ne gukwogerako be gukwogeddeko nga bwekukuprovoking era bwekukugamba nti bw'oba binayo ne binjogera obiwakanya genda mu kooti kwegamba oli akwogerako akuwa ne weapon to use against him nti bw'obanga bino obiwakanya ntwala mu kooti. Lwaki insisting nti ntwala mu kooti? Kyekyo kye nagambye nti they lured you into a trap bw'obanga obadde okunamya CEO wa Uganda Airlines mu kaseera ng'akyanoonyerezebwako ate n'asisinkana head wa legislature n'asisinkana speaker. Bw'amala omusisinkana speaker n'ajja avuvuba okunoonyereza n'akukyankalanya ripooti azivuvubye. Bw'abanga oli gw'okunamya asobodde okuyinfluensinga speaker n'akulemesa okutambuza emirimu eno mu judiciary gy'otutte guno omuziina gwe bakuteze olowooza tasobola kuyinfluensinga judiciary nga bwe tumanyi judiciary yaffe bweri enfu abalamuzi ne bakusala amankyolo kuba bo kye banoonya ki is to discredit you in the society nti ogwo omuti gw'endegeya nagwo tuguteme guyitiriza otukubira kerere. Weebuuze bw'abanga asobola okuyinfluensinga speaker head wa legislature kyogamba tasobola kuyinfluensinga judiciary tasobola kuyinfluensinga mulamuzi n'akusala amankyolo mu society bo baba tebamaze okwachivinga ekyo kye baagala otuke ekiseera nga society toyina ky'ogigamba ng'olinga mpuuga. Kati ekyo kye nakugambye nti they might have lured you into a trap and you accepted that. Okutwala ono mu kooti kyova olaba ye abadde akivuga nga akugamba ntwala mu kooti era bwe wamaze omutwalayo n'atuuka n'okugamba nti guno omusango tetugenda gukandaaliriza. Omuntu gw'owaabidde ate yakugamba nti omusango tugenda kugandaaliriza ye ngaani kyali kibaddewa ng'omuntu gw'owaabidde ate amanyi n'ebbanga omusango ebbanga lyogenda okumala mwakawulidde oba tugenda gumala paka nga bamaze okuguwulira ate togusuubira nti tugenda gukandaaza gubeeraawo mbusimanyi otaddeyo injunction mbusimanyi nsirike no. So is that normal? Ye ali sure gwe wawaabidde nti omusango bo tebagenda gukandaaliriza bo baani? They might have lured you into a trap on your own will. Bakutwale mu kooti basobola okusala ebyamankyolo. Kati buli arm of government nfu, executive nfu, judiciary nfu, legislature nfu. Kati ogenza ofuna obwenkanya eyo bw'obanga walaga ensi nti ono ali underqualified talina kubeera nga addukanya Uganda Airlines akyali mu kifo. Mu kaseera nga okyamunoonyerezaako asisinkanye speaker avuvubye okunoonyereza osuubire nti oyinza okufuna obwenkanya mu kooti kuba waliwo abadde baga nti agende mu kooti bano beepanka nnyo ayige baleete obujulizi bakakase mu ezo kooti ezo eza Museveni ezo. Ndabira ddala nga twandifiirwa omusambi abadde omulungi bwe bikeera ku makya nga bamuvuze bamuza sayidi eyo ne bagenda bafundikira nga bamuvuvubidde mu makooti. Kati ogenda okwagala okukola apiiru ngero mu society eyo kiwedde. Society yaffe buli omu agimanyi nyangu ya kumanipulatinga tuba tufundikira tufiiriddwa abadde key player nga ayisaawo bwatyo. So we have to understand the enemy that we are fighting. Ate mu luno olutalo lw'okulwanyisa ebikyamu mu gavumenti ya Museveni suubira ebintu ng'ebyo twandibadde tufuna ekyokulabirako eri omukulembeze waffe. Bingi bye bamutaddeko sirabangako ng'alina omuntu gw'atwala mu kooti nti gwe wammalisinze simanyi gwe wankozeko defamation abatunuuliza ebyo ne biyita wetwandi actinze kubanga ojja kwagala oreactinge ku ekyo kye baagala okukolako ofundikire nga bakubiza po bandikubya Honorable Joel Ssenyonyi po. Nze kinene ekyokukwata guno omuziina ogutwala mu kooti gukunoonyezako okuzibirako bu platform bwagwo nabaneena abagukoleramu basobole okwachivinga be bachivinga. At the end tuvaamu nga ffe baluuza mu kooti zaabwe. Katusabe amot.